nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera obadde okimanyi nti ekyoto kino kiriko amaanyi ag'enjawulo osobola okusabirako ekintu kyonna kyonna ky'obadde oyagala embeera n'ekyukirawo mu budde obwo akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0783988813. Boss, Lugalambi Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dustamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Gonza musindika ya sente eri abaagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abaagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abaagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abaagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakuggulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75-48-43-14 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Mama nyabo Makezi Pro abakubyeko Samacheyo Festival esokedde ddala wali katikati Lugogo nga 16 Desemba okingira mitwalo 2 VIP mitwalo 10 VVIP mitwalo 2 emeza ya milioni 3 zokka bwe bavaawo bazze Masaka nga 3 ku Lason Gardens tugalewo omwaka jangu elele kubyana nkuba kyeyo n'ebyuma motoka ez'ebbeeyi Welo Goldwear Culture Lydia Jasmine Gravity Mtujo Bidlusi Zahara Toto Khalifa Aganaga Dax Vibes Vayo Rota onaba artists ba hip hop abaliwo Maria Chakulembede bakomera enzi bonna ne batikitokazi bonna mwebali abayimbi okuva ebweru Junior Mukabya basaba kulendongo ye aberekeddwako banne bonna okuva South Africa na Makaka Dondada Akramo DJ Ravi DJ Classcom DJ Salimax DJ Choice Samacheyo Festival yungudde Kashade Banka n'ebyuma bye byonna eminyango gigulawo ssaawa nyezo kumaca bino binayo tikikiddwa Makezi Welcome to Nedakatino Yono Soko Dizeyo. Soka tumalo kola. Na oji take out tumalo kola. Kuba ya. Eyo no bejagirate. Taina buzibu. Kiri okay?
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nine Jaja Ichuli. Chuli olabika bulungi sati eno ya kabi. Yes, netekamu abasama batandise okuleetera ebintu Kasuku n'okweteekamu tujja kulabika ate bubi tetuli bubi nnyo. Tetuli bubi. Abantu batuwagidde twewagidde nkola nsiiga langi lwaki nyambala essaati y'emitwalo ebiri era nsobola ya 15. Yes. Tokikubye nnyawe. Nedda ssebo zanguze essaati ali wali ku bbe. Kyali wano kuva dda ku Wilson wamuyita bbe. Anguze essaati emitwalo 15. Ate nga mpulira it is worth it. Okitegeera nsaanye essaati emitwalo 10 si yeye ebbeeyi ennyo naye ekoze eki. 15 akabeeyi kaba waggulu. Era yeeyo okulabikako obulungi kuba tubeera mu maaso g'abantu. Tojja labikira mu butishaati nga babuloga bebweru buli ssaawa. Wano olabikira ku maaso g'abantu baki bangi. Nze nina abantu bankubya ne bagamba nze sitawana na bintu bya Uganda nenda Kasuku Live byonna abisamalayiza abiteeke wali. Yes. Okay. Congratulations. Computer twaziraba. Yes. Ne office. Yes. Era omuntu ne walijja Kasuku. Come what may. Alisangawo office. Ya face. Okitegeera? Ya face mwayitadde mu internet. Ya myaka egi 5 eddukanga sasi ya government. Era olijja n'ogaa nti no tetwaggulawo nzigi. Oligamba nti no oli buloga nti ebyokubuloginga bikubuze. Jangu otule wali ku computer namba owulire ebintu byoyagala okukola ki? Owulira. Nkubiriza mwenna abaali bagenda nga tufunyemu obutakkaanya oba wanyiiga. Kati twaggudde wawaki awagazi. Jangu ne idea zo zolowooza zonna zikola. Ekitegeera kubanga tulina ekintu ekipya kye tugenda okuleeta okusinga ku blogging ono abaddewo nage tugenda leeta barometer frontline mu luki mu Luganda naye nga abantu bajja ku office aba obnopu. Ekitegeera creating new leaders akalulu kagenda kukola ki kutuuka. Ojjukira parliament ya Nandutu tesinga omugaso ne wali mu cabinet. Yes. Kati kye tugenda okukola tulabe nga okubloga tukukyusaamu. Kitege tuve ku level eno tudde ku ki iyo kwemula n'okuvuma n'okwevoola naye tuuse weekola ki weekoma baba teri bivumo bipya eriyo ebivumo ebipya ate era n'ekintu ekyo wabaawo wootuuka n'okireka waliwo emyaka wegituuka nga weetaaga onoonye ku ssente eziri serious kati nze emyaka gye ndimu gya kunoonya ssente ate nabajjukiza nti bwe twegatta kati gavumenti yetuwadde ebiki material kitegeeza ku miliyoni 2 bali mu kuyisa mu parliament eza digitalization kwetuli under the ministry of ICT tebayinza tuwa computer za dormancy naye tebagambyeko nti ZNRM zino za UCC. Yes, ate ZNRM ziti. Okay. Yes. So kati aba opposition basobola okujja n'okola emirimu gyo mu layini mwolina ogikolera n'ogenda printing kimanyi totawaanya olinya taxi market plaza floor 8 era munagamba nti nfuze bubi otunababuuza nveeko nebanga ojula olindako sikulinda nagitera kulayini nobuuza ti nveeko ogenda olaba tovaako tukyakwagala otubanganga kompyuta zakajja tolinazinyiganamu oveeko nengane oilo bwali akalulu n'okaggalawo. Anyway, tuli ku Kurax Foods wano ko kizibe bagita Pentagon ekyanja wetuli wano bw'oba oyagala kulya ku mmere ŋŋanda weeri wano bw'oba oyagala kujja kukwata position n'ekyana obutebe ndowooza obulaba bwe tutuddemu ojja buzzi wano Mira weguli awantu wali waggulu olina view obeera waggulu ng'olaba eri abantu batambulizeemuko kamera balabe oleme kulowooza nti bakyusizeemuko ku mbeera ate okwogera tukufunyeemu tulingano ate wano omala kwogererawo bakukkirizawo naye kati ekifo ndowooza okiraba mwabava e Bulaaya Kampala bamukoze nnyo oba oli ku kyanja beera ku kyanja kuliko ebifo ebikumala okubeerako kakati
omuntu yenna oba ovudde bulala ove bulala nga teweta gagenda mu kibuga budget yo ngeri ku kyalo ya wane chanja apartment weziri eri chanja moro kuliko forex bureau abantu bakutawanya olya wana kamera akasendeko kachusa wali ebyana nobireeta wano nemugenda mu park oba olya onogo ku anko wave rugazi se banaye kulikayo ogenda owulira oludde baku namba yo ogudde ku mwana wa mwannyo kubannange anko kwetala n'atandika anko siina kino anko siina kiri ate ne mutunyiigira so jangu wano ku Pentagon Crux Foods iwe tubeera wano musajja wange Saalongo nkubuuzizzaako nnyo Saalongo yakoze akafo kalungi tubeera wano ekiro nga kakutte omupiira nga gufuuse omupiira ate wano omubbi w'essimu ojjewa waliwo space onoyita waggulu tulina okukola obutundu obutujjamu ettaka lyange ddyo ekyanja liggwawo lwa buwoomi osigaza yiika mmeka nsigazaawo ndowooza iika nga 3 ku 8 gw'onootundanga so abawoza mbusima nga bwenzija onaalambule nga bwenzija osanze ligenze gw'onoomanya gw'onootuukira ekinaabaawo oba tutala tusigazaawo jiiko nga tugikuwa naye njakusooka tutumirako Flavia Namulindwa agamba atya Flavia Namulabye alina YouTube channel Diaspora Connect yakyaziza Katongole omutongole n'alinnyirira musajja wange Jenkins Katongole n'amulangira olubuto sibambo bajjira Kameeme olw'okuba mbu amwogerako nti bali bweru tajja sobola omaye kati kankubuulya kati tulina kwogere interview Flavia n'amuwa mmeka Jenkins wa buli lwa 6 oli otrike pepa agenda kunkyaza mbuzo byebimu tetugenda okukola era Katongole linda ku Bible Live Saturday gw'onoomanya siriza mukama wange otrike pepa munyize tosobola agenda kunkwasa ati anyambe Ichuli wuyo naye Katongole wajoze nnyo omusajja wange ate nze ngenda musudi yabanga okimanyi sijja kujjamu muliro n'amulangira olubuto oboti buto kyo simanyi waliko ebulaya n'olemwa naye no n'abantu abali ku kyeyo ssebo tebaagala boogerako naye kati omanyi reaction nayo ekuweeyingamu omanyi omuntu wagamba Kasuku obeera ne Ichuli anywa omwenge toyinza Kasuku kuyomba nnyo ti musajja Ichuli n'omugamba wote kubanga okimanyi sinywa ki mwenge naye kati boddamu n'ogamba yo bagunywagunywa eyo muganda wo oyo wamulabako olina obukakafu wabaawo ekiriki kati wekiba nti Katongole omutongole yazzeemu mu eyo reaction kitegeeza Mukasa bye yali ayogerako ku Katongole byebiki mu kinyozi wa ndiga buli walaba endiga baati abalamu dakiika 3 mangi mazo jijjako ebyoya balonda apple naye Isma naye agala okubuuza waliyo omulimu gw'okushavinga endiga ebulaya kubanga ziri fa waliwo endiga ezikula nnyo fa kati eyokufaamu bamutwala oyo fa teri mulimu eri gutaliiyo waliyo omulimu nakolako omulimu nga kwasanku enkuza kimuni ng'ogikwata n'ogikuba oti enkuza kimuni yono leeta kimuni abazungu mu winter bonna baba ne kimuni kati waliwo kamashini onyiga bunyizi swiki n'okolaki n'oteekawo kino kyebayita yono si bologonesi oba mufumba akyabula muuno inono si bologonesi naye tujja kugenderawo bologonesi mmere yange nnyo ebeera Mr. Meat neki si Mr. Meat naye nga gudi si watu oba tebamutabudde bulungi naye si watu wabeera naye nga nja muliirawo kubanga mwagala nnyo bologonesi mmere yange nnyo kuva Sweden amakuroni ne Mr. Meat bologonese naye bamuyita bologonese spaghetti bologonese okitegeera walinga omwodalinga olinabetenerwa kuba kati bano bamufumbye babulamu naye waliwo olinga aliko cheese katono tekuli cheese babamu cheese abako akagaati ku bbali kati fe ba European si bakaye buli wogenda mu nsenda ate onoonya simanyi kigere kyate nalabakaye kumpi ne King Shafik bwekukutiriza yabadde mu hoteri naye nga wateri tategeera gawuni buli sawa agiza tamanyi bagisiba nebanga eri kufomo nga togikwatakwata naye nga watambula ne kamera abana enje eno tuli mu hoteri tuli mu bana
Nengane kandeko omwana oyo mukoledde nnyo erinnya. Ama tugende straight. Now, weekend ebintu bibaddewo bingi. Njasokere wa Shamim Malende. Shamim Malende yalwala. Nagenza okuddamu onadde ne muganda we. Muganda ye n'agamba bamubba bubbi. Ne bamutolosa paka Nairobi. Shamim obulwadde bumuluma. Ng'omuntu yenna. Ng'olwala mufatigidi. Yagenda mbabizonto nazi na amazina ga Asekeredde nazi na neyerabira nti mubaka. Ebyo bidongo bikoya. Amazina ga Asekeredde. Yes. Gegabera gatya. Ogabanya kitanyuse nnyo okuta anti Shamim. Nye kyanga ne babizonto ng'alinga gwe batadde kati mu nfumbo tagendako out. Endongo olwamutwala mu bizonto. N'agamba leero buli kimu kakikola. Neyerabira Kampala kazi ne kati enkeera. Ubuyo tina agaba lecture kati fatigue dio mubiri kuba koye yewu bakukoti simanya awoleza kasaga simanya awoleza simanya ono bobu woliki kati fatigue dia yafunye mukuki ku fatigue ngo muntu afuna omusalo omulungi ne bagamba kangene na Nairobi bakole ki bacheki si bulwadde buno bwolowooza babadde baganti butwa anti kati takitiki ya NRM nenopwe byatuko kwata abantu oyina kujjayo baki bavikiti mtola bobo watambula n'abalema mpaka Kenya kuba kati oyina okwasa abantu dino giringa misinde run to Kalulu run to what Kalulu kati kano tuli mu Kalulu nayo onyweza otya momenta mu maleye mirungi 25 omanyi viga ya kiputege yawo gaginatera okugwayo bombi ne Museveni kye baliko bwoyogera ku tocha nga nona akulago wa tocha ye majambere ngaye nale munayeraga majambere naye ali tocha dibaichi bawuligane bano ne balinga balaga nti government egaba obuki obutwa kati Shamim Malende mubbe ku maama we omutegeko mu biru James kansala naye talina mulimu gwakola mu kanso nekye startegedde emboozi eyo wagirabye kye startegedde mu biru James cameraman nono apostinga babadde bagenda kukola ki anti bwe balina otambuza agenda ati Shamim ali bubi ali mu intensive care bamuwadde obutwa era bannanga obutwa naye nga n'abasawo tebalaga lipooti basawo kye babagambe Shamim kyali mulwadde ekitegeera Shamim muwala abadde mu campaign ayagala okuba olubuto abakazi when they are entering their 30s enseke ebizimba biki okitegeera kati naye yeetaaga omwana alina ebirwadde by'ekikyala okitegeera batugambako nti ali lubuto lwabulanga musoke it disappeared so kyenjagala okugamba Shamim nga omuntu omulala tewali yamuwadde buki butwa naye kati political tactics okwongezayo masses jukira Besigye yazzeemu ebintu bye okitegeera kakati okola ki oyina okipingawo omuntu ateeka ku bantu nti obutwa butambula abaagala tuyitingana nenalemu eteekawo majambere bano bawuligani bamukuba katono bamumenye bamukuba mpi naye awalula bigere majambere yagambye ayagala asayiramu anti ebyo nabaddeko naye nambuuza kati majambere ate madema yemwe muli mu gavumenti agamba Museveni mukwano gwe kati bwe mubuuza ku bya gavumenti bw'ate kati ze bannange majambere ati naye majambere akulaga ayagala asayiramu lwaki olwa violence gye bamutaddeko abatawagira ki no kati mu kyalo ejjukya wabaddewo olutalo lwa gundi kiryowakiwanuka yakunamye boss amaloboozi gabeereko wansi kiryowakiwanuka yakoze eki tumale emirimu yakunamye okitegeera kati balina omudifendinga mu ngeri ki yonna kubanga nabo balage nti nawo eno waliyo n'abanupu bakuba gwe mulimu ogenda mu maaso kati byakweragako kati tolowooza nti awo Shamim mulwadde ng'abantu abalala abagagga fatigued ate we yavaayo nga bamututteko out n'alyoka azine omukombooti nazina ne babizooto neŋŋambo naye mupe oba dansa wokko mukombooti naye nga njagala otuusa okusaasira bw'aba nga ddala alina obukosefu era temanya buyina naye nga bugenda kuggwa naye tewali butwa eyo political card ku ssaawa zino nga wonoga mu mpira guli mwafu ki half time
mwagala gwongerayo naye mutuuka mumalako munonya mugumalako okoze otyo obutamala mu bavubuka maanyi nti akalulu kano okyali important man olidde kabologonesi neŋŋamba mwana wa kintu ate bwe ndikutwala ku gundi wawe ekifo kyange kimumanyi bali bava sweden bamutegeera naye noonawooma nayo alimuka koltimiri mulungi lwakuba kati tukyayogera naye ngenda mukolako damage nga tumaze omukwate omuze wali now tubadde ne stories nga bbiri ezikoze amawulire wiiki eno esembayo abantu obedda gye baŋŋamba ennyo ne baŋa akasuku omusajja muwe obudde ayogere Sasha Brighton video ye wagirabye nagirabye it has mixed feelings mukazi wa naye Sasha Brighton nga tonakuwa ndowoozayo bw'abanga enkaba gye yakabye mu vidiyo bw'aba n'embuli anti w'amaanyi ate galiwa yale mukabira mbuliri kati singa yakabira yaga amaloboozi yandibadde ate atutawanya that is it wabaddala atutawanya naye nga as it seems okukaaba kwabadde tetugamba nti kuli premeditated kwawa owulira omuntu akaaba takuganya wulira bigambo bya complainingako bibulira byonna towulira biki bulungi byayogera okukaaba kasuku ng'oli mu bizibu olowooza lwata nti bakaaba eminyira gijja kiba kitabuse omuntu alina okweruuzinga eno yonna yonna nakola ki natwalirawo tuhati omuwala nga Sasha Brighton nze nga alina attention to details alina kamubaka yaluki yaluyimba naye nga bategedde nti engeri gye kiri nti gulabizo tufuna za kukaaba kati kyekiriwo trend eriwe maziga okiwulira kati abawala balaba nga abalinzi bakikola kobboka nabo bakaabe ate bagambye Chris Evans yaliikinze ka audio kati Chris Evans oba alina oluyimba ne Sasha Brighton era byakola ng'alina ne Mary Bata musima tugenda kwewasa ebintu bya Chris Evans tebikwatagana na music gwakola gwayimba he's trying really to fit in okufuuka celebrity we yandibadde given the magnitude of music gwakola ki Chris Evans yes ku local basis oli akasuku yandibadde alina ekitiibwa kigaziko eruweero mitiyana naye atuukayo nga muntu wabuki wa bulijjo asebo w'amaanyi mu ebyo ebifo atuuka awantu enduulu ne zivuga music si Evans waliwo ebintu ebi Evans ne music kyoba music wo si w'amaanyi nyeeyo w'amaanyi abantu babaagala Evans omuyimbi si Evans omuki omuntu this is different okitegeera bakwagalako music oba bakwagala music n'omuntu agenda ku akasuko kati ate Ichuli namukoze kyanjogerera bwatyo this is the reality omulaba muyimbi nnyo but after kuyimba addayo n'abeera Evans omwana wa jjajja Evans omunimi w'ennyaanya omwana oyo alima ennyaanya bannange okitegeedde kati okukaaba kwayingidde mubawala kati enkaaba ya Sasha Brighton tekuwa pikica nti omuntu alina kyayitamu tajjayo ndowooza bulungi tomanyi gwa complainingako tetumanyi story gye yava eringa nti ennyonyi yagwa nonyumiza munne emboozi nti ennyonyi yagwa yavaawa so mulimu akakodyo k'okuta oluyimba nina ene keesi we luba nga addala amaloboozi matuufu okitegeera ebyokukaaba ebyo ebintu abawala bebayitamu bonna abasuubira ebirungi mubaki mu basajja n'oleka omuntu agamba nti quit music awantu bojja miliyoni 5 anti sebo waliwo abasajja abajja ne gundi kyamutuukako kkoto tewajjako sitole ya Juliana nga bamubuukinga owumambu n'amuddiza ssente namuga nti zizzeeyo ate kikibuli naye kati abantu bapractisinze nnyo human emancipation tokyasobola kigamba waki mwana olaba ne Pink toyinza kimugamba ye wategedde Pink ne Jeff bebeeta mpisa za Pink mbi mu Pink yali atandise okwekola ebyekisiro sawa mwenda ate mu apartment abaayo abane nina Rose nga babeyuka sajja bamuga atula wansi bamutula kimu ate ogwo gusajja ogulo gwe gukujjako engalo oyinza okukulukutanga mukoka Jeff afiirwe nina Rose kiki kyayagaza Jeff akolako kodda bonna
owanga abantu bajegana naye kale ataze ku muyimbi wa Jeff naye introduction mu music na Soweto webo izo sala nga kagenda bakakibuli kikwatireyo kani kapinki oba kigenda gala anti buli stage wotuka musomero kasukuwe nga bakubulinga oyina engeri gye weewonyamu abakubulinga eizo baleetera emmere kubbe oba ofuukanirule kintu kyapinki nga kyetaagamu amaanyi azikstandiz ali anirule kubanga nze nase mutegera nga Jeff amuwadde suspe yamuwa suspe nga tannamuta naye nga bamugambye yereflectinge kerade muwoninga wereflectingeko omanye kikyoyagala odde ku mulamwa kati nagenza omulaba ng'alina Ricardo omuto oyo omuvubuka yalinga Ricardo omuto ono ayomba ne gundi nani ayomba ne owa swimming pool ati bagamba Ricardo omuto mutabani wa Abdumulazi asimukati mutabani we yakira lifayinga si mutabani we mu bya music kakana ako wekajjiranga kayimba obuyimba bwa gundi nkajjukira Ricardo omuto naye nabagamba kyangu nnyo okukola brand nekusuula kati Ricardo omuto kyekimusudde wati yeyita Ricardo omuto ati yatandika muto byo bino bya Fresh Kid adaba mwezi funga Fresh Kid nga waliwo abaana abalala tolabanga wawajjama wampidde wekigo olina ofuna erinnya eririrongo ttamu kapiripiiti likoma ddi terikoma naye tino Fresh Kid for how long are you going to be fresh and a kid Wizkid tomulaba wadaaga kati ayeyita Wizkidayo kubanga ati kikola it can't work Fireboy onobera Fireboy mpaka ti nagamba ne wano Navio ne GNL Zamba mulekerawo gamba mbu this is your boy it's your boy Navio agamba this is your man Navio this is your man Navio this is your man Zamba onobera boy mpaka it's your boy Navio ati kikikyakola oyina abaana ozadde olinda bazukuti ate it's your boy Navio tikikola kati it's your man Navio tekigatta tekikyagatta it's your boy this is your boy VJ Junior the incredible boy Junior kokota boy kijje kulwaki atwagala nnyo boy balinga abawola baagala ekigambo queen ne walaba bakyeyita mwenda naye ajjaga nange ndi queen n'omugala kale oli queen asigala queen ekigambo queen kyali emitima gy'abantu oyinza nokiwasizako omukazi emyaka egi nemuyite queen n'otunuulira queen bakimanyi kyeyeyita naye naalinga byenda naye yeyita talina waalinanye kigambo queen naye olukolayo akanya nga queen gundi queen ki kubonaabona kwereere Sasha Brighton ali kabadi ka luyimba naye ne bwokola ebyo byonna ng'oluyimba si lulungi tebimala kuba kati video zaayise oluyimba tululinzi ate anticipation webeera ennene kibi nnyo oyinza osanga nga badown plays oluyimba lwonna lwokoze eki tewalaba ekyatuka ku tujune wa Bobi Wine the anticipation before release of a song raise the momentum bannange kusaawa emu Dani Magic aluta yagenda oluta lwatumalamu bumazimaali terwatuuka mulago naye bana ennaku zino principal n'ennyimba ze nange sikyazitegeera anti nkugambye anticipation bw'olweyizira okuya abantu ku kintu n'okiwanika nnyo kati expectations zaabwe zirinnya senga yaluta ordinarily ate osanga lwandikoze eki lwanditambudde okitegedde yesebo okay now the big story of this week kansemberere mu maaso sokolye ku bologonese akakagambo nkawulira gwe kagwa okwogera naye siri sure oba muyita bologonese ayinza okuba ye bolognese kati ojja kunkozesa ensobi ngende mu restaurant nsaye bologonese nga tebamumanyi abachina olaba mugenda mu Paris mu Italy n'oli emmere nosaba ketchup abantu bonna mu restaurant beewo tebalya ketchup emmere bagiriirawo kuba mbadde ngenda kubuuza nateekako ketchup Abannayuganda tewakwata ekyennyanja kano ne kataggwa mutamanya nti enkya bajja kakozesaako nze lumu
nga nagenda n'enkyala wa anko wange Kisolo yakafa abadde abeera nnyo ku NTV yayogera byafaayo nampa muwogo omusiike nandeetera tomato sauce eddaka tuli batonga amaka galimu tomato sauce ogamanyi gwe nga tumubba n'omubba n'okwatako n'okombako oti kakati anko wange weyandeetera tomato sauce ndiire ku muwogo gakyakali nnyo mu maka okutakamu nga mulimu tomato sauce bwe yamumpa yagamba nti Isima ono tomato sauce naye tujja kwagala n'omukozesaako enkya so bw'oba omukozesa tolowooza nti okoma leero saakozesa ketchup nakati nagenda nyizi naye namala kukola sajja yali mutuufu kitomusaatu bakiyisaawo kati expectation zezingi kati ososha Brighton alinyisizza sukaali w'abasajja katusuubire oluyimba bulungi kubanga Sasha Brighton ayimba buki bulungi ate kalabika bulungi awaadi z'embaga zigenda kujja zonna lemazi kutwaleko okiwulira akomewo embaga weeziri si muyimbi w'embaga ajja aziyimbe bayimbi bambaga abo omutageera banaatera oteekawo awaadi z'embaga anyway Arapex style adhesive gendayo omufune akolere buli kimu kyetaaga okubeera ng'okola Isima murecommendinga akwatanga pati Arapex ye cement wa tile mu kituufu bamuyita adhesive naye ffe tumuyita cement waki wa tile sobeera ng'ogenda waawo omufune munnaffe Haji Jafari Musa agamba atya mukwatayo shawo Haji Musa storage nkubira ku simu abakasitoma abo bankubira ekirungi kyenina nzero matiriyo abantu bankubira nga Isima Jafari Musa yakola kinga tokyalo omanyi bwe ndekerawo okwogera ku kintu ng'abantu bagamba mbuno nanyiize njakwatana kyeyankola abakasitoma abo mbayina nkubira essimu njagala kati ayite wali ku maca abantu abanyonyole nga buli lunaku bano bannafisi kino Shami Malende noonya Haji Jafari yamubonyaabonya bajjajjaawo bakunyige nga weebasi ne luli yagenda ejjinja ate ne mugamba ennugu eri mu nnuuku ani Tamimu tebanda bano Joyce ku palamenti nengamba Joyce beera chief opposition nangamba Isima ndeka kati lisafa etuuse bebi walina alina okukyusa eki cabinet buli muntu ayagala eriiso lyani lya Bobby kati Tamimu abadde mu kooti wuuyo kugaba lifulekisa kati ng'eriiso lyonna lirikwani kwoyo Tamimu sala si nnungi naye nga kamusabire mwannyinaze so Haji Jafari Musa alina kisunga mukono wano ku screen obeera omulaba n'ennamba yo osobola okuba nga omukubirako buli kiganye akisobola Jafari kyatakoze manya ojulidde Katonda bagande mirundi adanga kati naku zino bakwata oba olina musajjawo nga tayenzewo bano bamukukwata n'alemeramu bwevu n'obasanga awo ngero oyagala obwafu obusingawo gende wa Haji Jafari Musa ni omulala awo tulina Apoke yakomyewo Apoke 256 yakomyewo oli otya naye namugambye ampeko product tanalabika obuzibu bwa Apoke abeera bize ne ku bizinesi ye n'omugala leeta kino taleeta Apoke tuweereze ku simu ebirala ebintu biwowa boda transport muteeke ku simu zaffe gwe tolabika beera eyo omusanga kiro nga yeetaddemu wali simanyi naye baaba kyeyagala okigwako ekito ninawe nakigwako ma ntudde wetudde Henule akiyingiremu agende afuke kingi ni jailo lekerawo ebyo ebintu nakoze interview ya Akram omusiru n'akomentinga mwoyo kingi ni jailo bebo Isima beyagamba atolooza ndi mukulimba mukulage wano gaiti kingi ni jailo ebyo byanolooza bino ebyana bino ebitulaba birina amagezi gweoyogera n'ebintu byo buli muntu ne batako bimusibako obeera oli eyo olaba bintu byo birala ogera Isima atugamba mwe muli bakingi ni jailo nengamba bannaye naye nga yegumisiriza omukolo guli kyanja wetulaga oluva wano oluva wano wetulaga bampise kadi wagifuna
ogira kusaidi yani ya kulusu yogenda okugirako oli muganda nze ngenda kubeera kusaidi ya Akram kanze kuya switi yaŋambye nzije ye bannaye King ni jairo ka comment nga sikalaba kabadde kuno anyway musologera nemberayo nga mbulaba abantu abayiga bakunyi kyekyo nekiri awo baganda baffe abali South Africa birefo yetero kwogera abakata n'abakata abo Abu Dhabi babeera ku kyeyo nabo basama amayika to usama wachuka basama ba mudungu nga oyati basama b'emmanga basama ba mudungu dungu kata Bahrain Omani Doha basama baomo mu malungu alo muyaye yangama mukasuku toyina makuru face maya tutegeera memwogera itu yekisiru memuntu zalawo ya friend abali eno nemunga kale bera ne Isma wakutegeera atoza tunakola ki amaya webero bayina nyento ndo bagamba wayogedde bikube so Summer Cheyo Festival ja nga 16 nalabye motoka wazirabye nalabye amagali gayingira nebulo twakoze press conference ya Summer Cheyo Festival tugenda berawo katikati abasama muje tuliye sent spend money joga kamera zonna tuzireeta osobola okubeera ng'oli eyo nonga nti kasuku olaba nze njagala omufuniro wa kamera wange ajja kuba kunze ekintu akikube buli wamu tukusuule ku live wire tukusuule ku anikat tukusuule ku twezimbe abaana babagala TV iyo bintu byetubeeramu noonya Isma omukaa Isma jankuola obeere nange emmeezi ozikube zi Hennessy bannange ozikube zi Red Bull up close and personal toli ku $10,000 tuli ku $10,000 abantu bangambye dda bagenda kujja bagala tulako kweno show ng'alaba tuwogera nga waali nga naye tumutaddemu ng'alaba live eno akukuloza ndi pasto n'abantu mugire ddala nga mukitegedde Kampala waffe kasuku tabalimba era sirimba Kampala waffe kasuku gwomanyi ebitambula muki mutwekwateko nnyo ate Isma ayina n'obufo eyo nakawuka ayinayo akafo mugenda ne mutuuleyo mu kibira embozi n'etambula twakayimbira ya alubamu 2 n'essaawa nakawuka tuyimba alubamu nezimu Rida waswa baseka waswa netuyimba otuyina alubamu jangu otwekwateko $10,000 nange ze nnyo okubaako zogenda obbaako abantu bangi nnyo abali interested okuyiga okuwulira kino kyozimbye kasuku abantu bagamba erinnya likira obuganzi yes nze nali ngenze kola paloni nga simanyi Jjunju ne bankubako Jjunju akuyita nenkinzi n'ogendayo nengendayo nensanga Jjunju nga musanyufu oba yali anyweddemu ku Hennessy abeera anyweddemu ka Hennessy nasanyuka nahaginga neŋŋamba erinnya likira obuki twakola nnyo amanya tuleme okweyanjula kati mba mukomyewo jjukira bujjukizi wali I want to thank everybody I want to thank Jaja Ichuli ate newa Shiba tugende wa Shiba tulina emmeeza ate gye wembadde mpagira lesigenda kati tugende batukunamiremu ogusemba okiwuli omwaka tugugalewo ate agenda kugira mu kanzu okiwulira agenda tumalamu amaanyi nga wininwagi twalinda aleeta obukenwagi yatukola ekintu najjanga biikira maaliya wasanyuka okitegedde Desemba tubalize nange nabakyali bange abannesunze bali South Africa nga simanyi bangambe Ichuli mwana tujja musajja waffe oli owawali wansi owa benzi yalagawa ande ande gyali naye nange ludde omukola naye ande yali aleesa amaanyi embeera ande gye wali otaddewo yali ndala kasuku yamutiisa ate namutiisa ntya omusajja yantiisa omanyiza eyo life eyo giraba ande gye yali aleese gyenjagala omanyiza Isma tewali kintu kyensinga kwagala nga muntu ali free abantu n'ogenda ewuwe nagana nokasuku byanywa nemutulawo nemupositioninga nemweyokya obulamu nebutambula naye abantu baddawo nogenda by the way nebankuba kyeyagenda okumpita okuba nange ng'oli serious sibyagala ebyokubeerawo tuli ize
twalaba dabali effective first day sema ngenda kuba nyambala short zokka yes nze Ichuli gwe mundabira wano ngenda kubanga n'abantu bangi abagenyi bangi yes naye Ichuli okubirako ekiro ono nga tuli wano bw'obanga gw'ofunye omufunye kati omusajja w'engatto teyadda ogatto mpozi yalwo oli omusajja wo w'engatto baamulya mumujjayo baamulya kankuddire ndi mu kushuutinga kankuddire yabo naye nga tujja bali mu bikola ko musajja wange nnyo bambi so yeye embeera eriwo now the biggest story buli omu gy'alinze abantu baŋŋambye wabula Ichuli mulogo Ichuli yayogera naga Mr. Henule in fact yoli yangaye nti si ye Henule twamujjako erya Mr. Henule naga nti Henule wamugamba ngatawulira ne mugamba tokayanyanga goonya kubiri mu nnyanja goonya wekugamba nga tebe ennyanja biweddeyo yebeera mu nnyanja mpise mu bwamuddu awulira mbumanyi nsano buunyiriza mu distance naye obwo bwesonyiwe babadde basaabugaako wamugamba twagenda okumaliriza asula mu vaani yatandise vaani kutidde anti kugambye omuntu ova eno ng'omumanyi naye si yewe Bulaaya si yewe Bulaaya wabadde yatandise vaani nkutidde nkusonedde kulinda baasa okujema kuli mu pipeline anytime okwaddala naye the thing is nsobola okutegeera muddu awulira from a distance yes nange bwe nabikola tulaba nabo omukazi nti no mwagale yakyayine bbaawe in the process wonna mwagale nnyo omukazi agenda okwagala nga yava ku musajja we ye mukazi gwogenda osanga ng'abaana bakulu nga bakuze tebakyetaaga kino simaali kiriki bakulu 18 ali ku bulamu bwe kijja kijje oyo agenda kwagala era n'abaana be babakyalirengako basanyukire oyo jabbaawo naye omukazi alina abaana wakati wa age 1 to 10 n'anoba ew'omusajja naye nga fundamental ogitunuulira nti afa kufuuka ki bulandi tosobola kugamba akwagala era namuwa Henule ne mugamba omukazi oyo yali asobola okufuna omusajja wa sipeeya amwongeremu capital mu business naye yali anoonya muntu asobola mugayidinga mu media baddamu bakyebiki ebibuuzo kati interview eggulo wagirabye nga bamuprovoke nga tomisinga Henule but reaction gyakola nga addamu ebibuuzo tewali alina kuŋŋamba mufinze ebintu emambyerabidde takyata ayina luli so she needed confidence ng'ayagala omusajja yalowooza Geosteady agenda mukola ebyabayimbi amuyimbemu emuki ennyimba Geosteady n'atakikola naye ng'omukazi amaze okweprotectingira muki muwa media Geosteady ategeera nti ngenda kufightinga radio namba ongeri ono gyali presenter senga nkola oluyimba muki mu mukazi wabula kyenyinza okukola kadeyinga ki lo like an envelope then ntandika okuoperatinga nga Trema yaddayo ddewo omukazi bbanga liise abadde yaddayo dda kutidde alaba ku simole yali yafumbirwa Geosteady mugumye muwe bedikava bode izo mukubanga asala kano kabebi ke yazaalamu kasimolo empewo eri kusimolo yali alensa akaana ako kaali k'amaanyi yes naye goals kati omusajja asobola opima mu Geosteady kubanga Geosteady ye balimbi nga King Saha apart from singing teyeyongerako kintu ki kirala abiriringa nti ayimba nnyo okuyimba kujjaleeta buli kyayagala kyabula saa omusangano nga tukole interview ebamba ekintu nagamba nedda ali too satisfied ku music ye gwakola nebyafunye abantu bamanyi nga muyimbi naye ng'ate inakuba tyoni mwana buladi wange kati ate ng'ate asobola olizinga ku kirala ekiri music kyaleetedde Saha kyetuyita branding kakati Geosteady agenza olaba mu butuufu ayimba bulungi naye talina maanyi ku social media ate nga social media yetambula ennaku zino waliwo abatalina nyimba naye nga batambula Prima asinga Geosteady ku social media yes amusinga olaba kuba Geosteady yabadde ne sponsor wa ssente yabaddeko Prima Lusania abana babadde babulango airtime
Solid money sponsor yabadde Lusania. Prima Lusania naye kwali kuba sponsor. Yes. Dine with Geosteady. Yes, kati yaki omukazi yakibala. Eno time yakavuyo netagastulyamu ku baana omumbo wanajja ne bamukwasa ensaniya. Gendo kimobuuza ye nakasero nakirira abaana bajje ku kisato nadduka. Bageza abaana okwegumba nga beesobola ne bamugaa wano wennyini wano woboyita n'ogeza okola litaani olitegeera totunula mabega no yita wano naga kati nabakoze ekina waayo esaati ye yaguliini naayuza adduka ekimugoba takikola ki baga nti baateekawo ne bakanyama okumusango yagenda kola talezo omukazi oyo yava e Dubai akubulira ekyamutuukako kuba omukazi olaba e Dubai teyaddayo eri kugambye okujema ne kutandika okitegeera so just the realizes nti omukazi jjukira amataala ganyuma nnyo ng'omuntu omu ali mu mataala ng'omutali however asigala emabega atandika ofiiringa bubi afiiringa left out kyova olaba Zuwena yayimbako yes owaboda bannange era kyova olaba babi akalulu politics olwajja bwati opportunity n'ataningirawo ki tables kitegeeza background yali emukola ki emukutte wabula jjukira nti bwe baba bamachuwalinga bakazi babasita batuuka ne bakimanyira but it takes what time naye ate Prima kyalina ye muto alina bizinensi ye ate alina ne gooluzi ze kati tasobola kukkiriza kutuula mabega gambe nti yalina goolo ng'olwedda ali mu background n'atandika ogiwaakinga apooni kati Geosteady mutwale nga Museveni yagaana mukazi we okwesimbawo mukazi nagaana nayogedde ne Katonda watu genetics we yagamba Museveni n'akita kati naaba nga takyalina kikola ki kyakukola kati Geosteady alaba omukazi nali mulesewa mu background yejjeeyo yekka kati wamaanyi kati lwaki seegatta ku mukazi neneeyongerayo ekitegeera kati ate ne Prima kimukoledde kubanga abadde akoze nnyo naye ng'agenda sigalako tayito nti alonda makubo anoonya musajja anoonya gwafwala ne bw'omusanga awutu ng'ayambadde buki bulungi werazi bajja gamba akaddanyuma kabi naye ate ayinza ofuuka power couple kubanga ekyamuyambye nti in between the fracas Rema yamuyambiddemu nti obutakongratulatinga Kenzo ku awaadi ne Kololo ate Prima yabikamize wina nti asobola okulaba osinga Rema kubanga esente ku endi ziragawa wuwo okitegedde kati yes ulida oliwa lugave this is the point yes kati nze nkuwa analogy tuputi obutakongratulatinga oli okitegeera kyalese mu advantage Prima nti asobola okulaba machuwale kati otegedde waki tetwagala kukongratulatinga oli emboozi eyinza otandikiraawo naddakomawo kati muli batuufu naye kati mu public Prima yascowalinze era kyovalaba tewaliwo back clash kudda waani wa Geosteady balaba nga Geosteady took a good decision babadde mu mmotoka mami so tata so emikono negiyita muno enjala takyaziwulira mami so nze muyina era Geosteady walabye is trying just to pick up musajja wattu ya picking up naye nno maiti naliko ne Geosteady nga ayagala kaaba musajja mukaka kazi yali ankubanga balina ozuukuka ekiro najjukira ekyamunyiziza ogenda owulira oluyipya nanga naye bino kasukuto byogera naye naye kati bwaddiŋŋanye kambyogere ekyokukola tewali kingini jairo yaliako omukazi omanyi ti yandopako ku poliisi nandopa ku polisi munjagala mutta kasuku omanyi omusango ogwo geguli omunene nona yali yakasiramukaawo nemukoonako Geosteady sagala oddeyo mu ddiini tokyusa eddiini naye nga it was a good decision. It was a good decision. Okuddako ne mama waki w'abaana ne bibaawo kazi n'agenda mu wali guli simu nnyo naawe obadde nonga ogenzeemu okitegeera kakati ozeewo oba kati baddeeyo mu kitanda
ne baseka wali onnomye Dubai nakola ate ya Dubai Henule Henule bamutwale Dubai Henule ne yechanga ku kitanda nanyiganyiga amabina g'omusajja omusajja ali ate okitegeera ati kadigoni bayogera batyo ne nakulaba kakunyiganyiga biki awo Prima n'alyoka ayiwa ku Henule amazzi olowooza nalina kyayinamu munafuura gwasinga nze nokalekanawate bafiisizaawo munageno njo nagera nekuleka nga ndowooza olw'obutayina amaanyi naye bbiya kyamukoze olubuto tayina wadde tonoyo anaesiba kati kyobobaya Mr. Henule balikugwe bageya naye the important thing is like this nti abasajja mu Africa bajooga naddala ba celebrity omukazi ali mu background bakola ki bajoozi ate amuleka emabega nga amusuubiza nti tugenda ffenna wabula wamala oyitamu ate atandika omukola ki omumujoga ndowooza kikiri evident ku basita bawano n'azaalazaala ebbali n'amukuba nga atamidde ye banaye kwogera ku basita bawano Daniel anaatuuka ddi gy'alaga walabye gundi gye yatukomerezaawo nagirabye naye nga yonna ngiraba lwakitawandikawo kimu nti kamiliyoni namuleka Daniel tuwa ekintu lumu nti omusajja twekyawa tetukyali ffenna what I prayed for 26 years what I wanted the most but now I don't want it anymore I told the God of course wali oyagala onobe ku kamiliyoni ng'olina 24 kati olina 36 okiwulira tokyayinza oba 38 do you get it era omukazi yenna bagamba nasigala lw'abaana naawe jagamba nasigala lw'abaki naye yatadde muli atiko neyerabira zi punctuation full stop nenga abantu abasoma mu kigo basoma batya embuzi zonna nga bazigase bugasa wali capital letter wali tolaba full stop siraba punctuation nenga omukaka miliyoni diguli ya musala diguli ki ijje yali asome makere yajimala yasomako emyezi 9 n'alaba sita n'adduka mu kigo kakati akolimira sita omukazi yeeyongedde okubanga buli sawa yatulaga ebyama bya kamiliyoni tefene tubyagala akakubi omusajja kamiliyoni twamuyiga dda ne gwoli mutugamba tulabanga talina namaanyi okitegeera naye atuwa emboozi omulundi guki gumu olubanji waliyo bakuba babanga tebakolanga be bati bayite bakwagala kati olw'ensonga eyo novaawo nogenda tolidda if that is the case tukirabanyera omuntu bageye tubalabizinga tugende lero n'osojja nnyazaala enkya n'osojja amufule luli wizo n'osojja wizo twalowooza ojjidde ku bya humanitarian naye maama olugendo olwo luwanvu osalanga olabye ku motoka tekkoona ng'osala ekkubo kuba bannaa yawandiise naye paragulaafu ne punctuation nkubira Ichuli obimunyonyole yes togattagatta bintu bituyadde bingi byompeereza nga awandiika kiki wabirabye Solomon simanyi Abraham the way he came down the angel simanyi ng'osoma emboozi ogenda ogimala kati kubonakiteeka utesi kamiliyoni amount of your life naye kamiliyoni namugamba dafuna omukazi ngenda mubiya amaze ekimanyi talina mukazi olwane awo yes mama we yenyini yangamba takyalina mukazi namuga approach ani yagamba inze ngamba mama we takyalina mukazi neto ntimuti omugamba nenga mukazi talina mama kamili mukwano gwange nange ne taata we yanagenda ke waabo awo ne tunyumya nze nno mukwano gwange kasuku otuuse genda emmere ebadde eyidde ne mugamba mukyala mayanja gali wadde wakumpa mmere senga wagimpadde dda naye obedde onyumiza mazzi ku mazzi Mr. Mayanja n'agamba kasuku oli mutuufu senga wadde wakula senga bakuwadde nti namwocha eriisa yagendera kwegenda nangamba batulaba kubaca kutwezimbe the thing is bw'ojja owulira ebintu bya Daniela you can't fail to understand nti ayagala kwogera kimu nti mu bufumbo bwa kamiliyoni saafunamu kintu kyonna as simple as that atuleke naye nga Mr. Henule amulabako ng'ayogera yekka kibaawo waliwo okunoga obuddo n'agenda ng'abuluma bwabusokoza amannya ati omusanga afuuwa sikyo jalaba ng'omukka gujja ku supimu waliwo wonna mu Uganda ennaku zino abantu bw'ofuna ennyo ebizibu obaka owosirikira n'okola oti nowa n'ozikubamu ne zaaka
abatasigala okola ng'olipooti nobaana okola nsanga abantu nga emmotoka nejja niwasa n'akuba indikeeta netutuuka woowetera notandika n'owuweta nga omuntu asala awowe ennimi nokola owaayo nakola ng'aliwala kati Henule aliwala mu bwongo agambo bannayogera biki I want to leave something for Solange and Solea we leave them something they are my children ebintu by'okwefuula abazungu mu biviireko ddala tolina ky'olyanga olunda mbwa owange olwo olukulanyo otteekamu ng'odda kubaamu n'obaolunda nze Isma this is why siina baana and I'm not adopting Geosteady yamugamba va ku baana bange nange kids are my children I have to look after them omukazi n'abaana kati ani abazanyisa kati ddamu bazanyise ddamu bazanyisa abakazi ne bamuwagira era is a gentleman kati abakazi babo be bagambye uliyazeeyo wabbaawo abakubi b'engalo bwe batyo abagamba nti Prima move on Josi Lugoye be bamu abagamba welcome back home teweesiganga omukubi w'engalo okitegeera asigala mukubi waki wangalo ye bannaye walaye principal bukuziika Semwogerere yatambulidde ku red carpet ati gaagende wannabbanja naaweta mukasambidde wamuwulidde kiwanda muwulira sinaba yagambye ebyo byonna bye tulimu mu luzungu manyi babiyita celebrity panjandram sajja namuddamu studio nabwa what the celebrity panjandram netumugala kitegeeza ki naga nti tulinga bannamawulire tumulisa bumulisa ate wano waliwo tokya wano waliwo abakwatidde naye nga tetukola ku nsonga zatulemesa kulayira nti omuntu aneetegeka ti twali yeetegese tuli mu celebrity panjandram kati kyewalabye wa Semwogerere ye celebrity panjandram kati abantu bamugamba gwosobola byogere era mukasambidde yezemu n'agamba nti mu celebrity panjandram ekibaamu buli kyomala okukola ng'oyita bano bagamba butidde awo obusajja butidde kweno sipiiki gy'owadde nga bakupika mukomaawo walabye owayogedde walabye owayogedde oboyi wange wookwata kugenda olabe posti zaawe zonna bagamba muwe omuzindaalo osirike celebrity panjandram olabisa bulabisa naye toli mu kukola ku nsonga zaggaana kulayira simukuba kati look at this Museveni ali Vietnam ennaku ezi entebe enkalu kyokka ali magere yeebasi nkalu tewali agiriko nti naagala kujjako gavumenti eriwa Museveni ali Vietnam ennaku ezi 3 naye ali magere yeebasi onaavaawo mbwate simanyi omusajja yalemera mu ntebe yange ng'ali Vietnam gwe ng'oli wano olinda ki alupo gwotya alupo ayinza okukulemesa entebe bagamba mbw era tugenda mu America Museveni baddamu mulaba mukwate Jake Joe Biden has invited Museveni toddanga ku bazungu Museveni agenda America yes Joe Biden invited Museveni kati ndowooza otegedde when you go to America who do you talk to have you ever talked to the defense secretary of America wale mwali mwogeddeko the defense secretary wa America oba foreign state bano ba secretary of state wale ogeddeko naye oba mu meeting bano bakabuye Boston yayubuka alinga emmondo mbusimanyi bagenda ku opposition simanyi kulonda nga jakani kabuye yayubuka yenna oba balina sirimu wafire oba balina sirimu wafire lutaya nakati abe mu meeting let me tell you abazungu kasukwe waliza omusango unoza omusango mu Europe ensi bayinza okunoonya ni kasuku the moment you appear ng'olina ebyokuddamu nga bakuvaako ebyo byonna simanyi tokyaleeteete kasitazilonga nziye Museveni yeekuuma nga tannawa sayidi ye teweesiganga abaki abazungu omanyi kyebagenda okugamba we must find out from him what is happening from him we must hear from the horse's mouth kati gobyo wakyalayo dda byaggwa kati ye Museveni aludde no yeetegeka jjukira bagamba ogusula gukuwa empoza kati okuba bwe twalonda kati oza kalina byakuwoza Museveni agenda America yes by invitation si byakumala gagenda kati bagamba bwe bamulaba mu nsi yonna ey'ebweru bagenda mumukwata Jake celebrity
panjandram olabisa bulabisa ate bw'omala olabisa bano ne bakuwaga obusajja butidde ku byoyogedde obusajja bukoze eki butidde ku byoyogedde Kasuku obusajja butidde owai tumalirize omusajja twamugambye edda tukola naye tasirikako ayomba ki tebamuwadde emmere nalo omusajja twamugambye edda tukola naye tasirika tukulete mu kamera oyogere katumale katugende munna aye tunaakola ki amambadde gamba celebrity ki panjandra mukasa yakalese naye ng'obusungu butta abannoku naye obuzibu okumuddamu okumakinga ebigambo byakozesezza tomumanyi mu kulunkasi kalankasi simanyi kulunkasi kalankasi anna yes so ekyo kyenjagala okugamba nti abazungu Kasuku bakuwanga privilege nga mulina dispute nga tebanawulira munno teweeyibaala era ojjukira wano mu kalulu Nupu yakyaza European Union kwedikwota mama abazungu bazze bagenda oziba nga bali wakabuleta nga bali wa nga bageze ne wakabuleta ne balaba ne katumba wano nimbaga abazungu webatyo okiwulira so ensi bwete webadde naye nga okusinza bweri tubaddemu n'obuzibu bwa covid manya bwa ebola netebutegerekeka specific ebola nange byannemye otegeera ne batugamba abantu babalina abakola ebivvulu babikola ki babikola abadduka marathoni badduka kati netusigala nga tuli ku guidelines za president nga bwagambye just for justice anyway tetujja sukkawo wano olunaku olwaleero Crux Foods wano ku Pentagon ekyanja ekizimbe bakita Pentagon ku rooftop wetulabira emipiira wetulya emmere wetunywa ebibuga bikyuse abantu edda nga tebamanyi kati kyanja munnaye ng'ova bweru fe abasula mu kyanja ffe tuli ate mu muyenga omupya yoona eno naye ako akantu bakakuwoomingire kaliwa ako kabologonezi basoke bakakuwoomingire tukalya balina microwave bagina bagala nnyo mbagalira ddala dedicating the Mr. Henule Mr. Henule shit happens njagala otegeere omuvubuka ng'oli motivational speaker ku radio omuwala akwagala ali mwezi 5 to campus second year first semester njagala kuddamu akiwulidde omuvubuka nga Henule omuwala akwagala ng'awulira ebintu ebyo ku ssaawa emu Mr. Henule, this is Mr. Henule, how has been your day? Talk to me, have you been heartbroken? Abyagala omuwala ali mwezi 5 mpaka ku second year first semester ku university awo beyond that abawala beesonyiwe bwolaba out Henule gwe nolini wakusanyukira ng'okoze obwemusi mwesonyiwe solonga aza omubuuza nti oli mu kirasi ki nagamba ndi mwezi 5 kadanke Kristo Panda beera nnyo nga Kristo Panda owulira mu teenagers kubanga be baagala akanyama akasusu egundi eno gye tuli abakazi bafa ku ssente osasula ne bw'obeera ng'oli bwoti kasitola ng'osasula yegwe mutono ne bw'obanga mukasa yes yegwe sirimu dadde kati akazi abali abaagala mukasa bamanyi Henule ayizamiwa okutya obuti mukasa abeera yegoba kubakazibembera naye kati Henule abaana abakwagala oyagala omuwala wa SMS simanyi mwekubire buli night simanyi amubuuli how did you sleep how is your pillow ebyo kati saa ino oliko pillow mbisi I missed your show I'm catching it up now ebyo byonna biri mu fresha anyway mubeere bulungi mweraba tunaddingana tubagala nnyo we out yeah